abatufollowinga mwenna abatugoberera ndino omwana Trisha. Yes, ndino omwana owobuwala Trisha. Trisha, how old are you? Trisha, I'm born of 1996. 1996, that is 19 years. Sorry? How Not old are you? 19. Kat you can't late go to love you. That is 24 years. Yeah. Ndino omwana Trisha 24 years. Trisha, marito CEO Elietya. Marriage, I'm not yet married, but I'm seeing someone. You are seeing someone. Yes. So even you who is there, you can see her. Because even her here, she's seeing someone. Now ali umwana mumuteke kama so muite wange namba mujira ku screen na muite wange. Bako abako muite wange mwanyina ze uno tuli bateso bana be batesi bavawa 10. Bateso be soroti. Yes, 10 terisi. Just come in inbox say abyaibo nkudemo gyokuna nkubulira abe 10 bichi. Okitegeera. Yeah. Mu culture yammwe abantu basinga gendera biki ngo omuntu azze okuwasa omwana omuwala? Basinga most especially nte. Namwe muli mukubya nte? Yeah. Birala bibanga biki because ente nyingi zinongeza abanyankole oba mute muli banyingi? No, ife omwana omuwala ewafa okumuwasa oba yasoma bate yasoma bwe zibanga ente zikka wansi w'ente 5. Tomutwa. Yeah. Chovala tugenda bakubirako eno tufuumuke tugenda basa era mwenda mukyali kwibi tugenda basa bulirako eno tufuumuke chovala banaffe kati twababuuka twagala bewaffe bennyini gobera omanyi ebitambula agenda okurespectinga ebyobuwangwa nga ebitambula. So tugenda kubiranga ne Trisha every Thursday. I think we're still discussing about it, but I think most likely Thursday we'll be with Trisha nga togera ku bintu byenjala. Trisha model. Trisha oli muyimbi? No, kale nalimbigezezaako ne mbitya, you know, music has a lot of politics and competition in the city. Politics tegeza with politics. Competition, right? So kitegera kuvuganya inakola nnyo. Music has a lot of politics. Politics ati. Bakukubira mu buli nsonda. Etya. Onagenda kujja ayagala okuyamba just because ayagala kwebaka naawe. Akugambe, you have a nice voice, njagala oyimbe nenga mu byonna ina kusasula nga webase naye. That is one. Ekyokubiri ojja kwata oluyimba tugeze oba olutwale ku TV oba kina ddala fe abawala. By the way, fe abawala fe basinga okugoinga through that stress nti omusajja omutwalira oluyimba lwo nomugamba help me with this song nayagala asooka kukozesa nga tana playing your song, you get. Abaana abawala abayimba yeah, babikugamba noba wako. Yes, no, kyantukako sina gye nakitwala ne management emu gye nalimu. Yes. Eyalinga manager affe yali agala okunkozesa when I refused. Omusajja omwambulu dagenda kulaba. No, andabe, but that's the truth. Simwogedde erinnya gogenda kumanyani. Anti ojja kumala toyogera erinnya lya kkulu. Sisobola. Kati koyogedde erinnya lya kkulu tojja lyogera. Sijja. Neze zimu kuweza zirike Uganda. Yes. Yes. When nagaana nyonyola bungi ogambe nti byali biti. Like I was in this group, we were dancing, we were singing. Naye when he wanted to sleep with me nengana nebitabuka, I ended up leaving the group. Nekati just okuva ko nengamba siriddamu kuyimba sibyagala era siri bibeera. Just akakati ninyi yako nekayimiriza good talent. You just it wasn't my talent. My talent was it wasn't my talent. I was just trying out to see. My talent is dancing and modeling. Okuzina omanyi? Yeah. You know ebyaddala. Do you practice it? No, I don't practice it. I just watch. Let me see. I am seeing a crew dancing there right now, and I just look at them. I go back home. I do exactly what they were doing. Serious? So chikola ebyaddala? Yeah. Tujitukoleko shonga tuzina mtunyimenya mutulabe. It's okay. Ndabana alina kuzinga gye bazina mba akyusiza amazina. Olaka imba kajo black kabyambi malanga. Mwale omulabe ngeja akola mu ebitu. No, that is being creative. Nakala video zilinganga 3 endala omukwano gwa mulaba mita tamuji. Tamuji na mutanzanga yo ex yakoza akayimba bakayita gula oggalawo. Simanyi gala oggulawo. Naye mulimu omuwala azina bakola short ye ngo muwala azina je. Wanika amagula kulabi kiyemenyamya nengamba bannange. Nanti kati ngabo olaba okuyimba nti mulimu abayimba reggae, waliwo abayimba dancehall, waliwo abayimba slow music. Oba kitegeera kati n'amazina bwe gato. Waliwo ababeera mu creative dance, wabeera ababeera mu
That's how it is. Kati buli omu kati omejaringa nogama nze ngwa mu breakdown, nze ngwa mu maganda, nze ngwa mu dancehall music. Bwe bati. That's how it is. Okikola otyo okulaba ngofaanana bulungi bwekinga bufaanana. N'okimanyi nti okimanyi nti ofaanana bulungi nnyo onyuma okutunuulira era obedda tukola show most of the times lokola nga ntunde bwenti wano mu kamera naye nonna kumpi nyimazeko nga ntunulidde gwe. Okay, thank you first of all for appreciating naye nga nze kyensinga okumanya okulabika kwange obulungi sewa stress. Anti era stress always nga sigwa inozebwa naye nga zijja zokka abaana balina ebizibu. Nzigoba. Sikiriza kati nze bwemmanya nti bwe mpita wano tekigenda kumpisa bulungi newalirawo ddala n'empita eno. Ekyatala nti tukitegedde emirimu okola mirimu ki? Right now I do makeup. Oli makeup artist? Yes. Kwekulabika obulungi. Omukolera wa? Sina personally nti oba ndi wano oba ndi wali. Right now for the beginning nkikola n'emikwano gyange because sibisomangako like I told you. I just be on YouTube nenda abantu bakikoze bweti ne bweti kati era gwe yekozeka makeup. Yes, nze nekozeeko. Yeah. Baba. Ochikuba. So nze nekolako so most of the times let's say my friends baina birthday parties baina jebalaga ne bagamba Trisha jawo nkoleko makeup or they come at my place nemba kola like that. Mbera muno mukira. Makeup kati oyagala omukola ka makeup nga okewekoze kaba mu sente nga makeup. It depends on which kind of makeup you want. Kuba makeup agenda ku mukolo, makeup go yambale ekiro, makeup go yambale misana bera wanjawulo. Waliwo no wekiro omuntu agenda okwebaka? No. What I try to mean like. Nti wali abantu abekuba makeup nga bagenda okwebaka. Nanti kati obo damaging your skin. How? Shaki no muzata abate omumanyi. Wali omumanyi yafa. Mommy nga tanafutaleko ku mukolo ogumu n'agamba nti yawali awo abakazi abawano advice n'abagamba mmwe bakyala mmwe mubere creative musubulabo okwefaako eri basajja bamwe baleme genda mwezi babiri nga babagala nnyo n'ensonga z'omuliza tambula obulungi n'agamba bannange yarabbi obeera n'omukyala omukyotala n'abeera ng'agenda okwebaka n'ekubaka makeup bulungi nnyo ne muweka mwebaka mu buliri ozuuka ekiro ntukyusa bwoti enyina omukubako hajati eriiso bwoti nga hajati afaana bulungi nnyo n'omwoyo gwe gwanga ne gukulinnya naye osanga bano abaana ne waffe agenda mbuliri talina bwafaanana ozuuka ekiro okuteekako ekyomutunako ng'alinga nga kkanga obukanzi bwoti ng'alinga kkanga kati ng'okyogera nti ne baba badamaginga skin. Babeera badamaginga skin zaabwe lwa nsonga buli we tugenda okwebaka okimanyi ng'omubiri gwaffe gwonna guba guwummula kati ne skin eno erina spores ziba zirina okufulumya like kyobalaba omuntu yenna bw'azuuka ku makya yo skin ebeera oily. Wali okyetegerezaako? Kinyo nze nyimukane. Skin ebeera oily ne kati tugeze otaddeko foundation otaddeko powder egenda ku saddi kuba buspores bwonna okoze eki obubisi. Yes. Okay. So tuzze mu kibuzo kyange ng'akaako ke weekoze kayinza bba mu mmeka. Kati kana kange ka mitwalo 5 jokka. Jokka. Ezikedde amango ana mweteekamu ensimbi kuba ndaba bwofana earring matu butatu paka eno n'enjala nazo zikola? Enjala sizikola nyina omwami ankolako enjala. Tulabe? Ekiri wano tunaafuna ffe abakazi abanyiriranga mmwe mwina oteekamu ffe abaavu tutyo nonya zaakulya leero ng'ogamba ezzike eryokuteeka tubyesonyiwe naye tudda ku kiri kye nakugambye oyinza okundaanuunza alayira bange baddala siinamu kasente saakolamu naye nanti kati olina kulinda gwe banyiriza. Kati kyogamba nange nkufunye nkufunye bamaze okunyiriza obuzibu obuli nti nze gwe nafuna buli kimu akikwasaganya bulungi. Bannange weewali abaloga gajira bwati ng'ebintu ebikyagira bulungi kati awunyigireyo nga challenge nga agire n'atereeza ebintu bino zenezya n'ekikuba bukulu. Ekijja kusoboka weewummuze. Nja kwewummuza kale maama. Tugenda kuba nga tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero naye tugenda kubeera nga ne Trisha ebiseera ebisinga obungi nga twogera ku side eyo twogera ebiki ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga naye tujja kukwata nnyo ku side I think ey'omwana omuwala yabadde abeerawo atya ebirala byalibadde bibeera bitya mu ngeri eri digital oba eri modern. Tugenda beera nnyo mbiri smart senga tule ku mukwekata ne kubabulya kino byatugenda kwogera mu ngeri ya digital. Mbadde nsa twongera okukola research mungi tugirebeere nga tukola ki nga tugaba waaka tufunemu n'abalala bafunemu so Uganda ebeere nga ateetambula ng'egenda mu maaso. Kati obya talent kati oli kuki?
Right now I'm kubanza mbadde manyi tomanyi kuba music ne gito solo gisuna ye njala solo sona gite sibimanyi. Right now I'm focusing on my makeup. Ebya modeling byasoka ne bimiriramu nawe kimanyi bye tuli mu corona bikiya, so I'm focusing on makeup right now. Invest ateke ku makeup studio tanako kunange definitely it's on plan. Silent ngamba corporate yenyinda. It's on plan. I'm planning it. Ogenda giteka ngamba bitundu ki? Mbadde njagala mu bitundu bye Kireka oba Kyalwajala. Tugenda bate tuli wala. Awo fena tuse kuyiga makeup tukube ekintu. Kole ku mchala makeup. Abasajja bakola makeup. Yeah. Shudda kujja ngonyira akantu nyire wanenga nanga abantu mfananikako. Nja kujja. Tutagetinga ne video shootings ngezo nga tulumba ne batu wakase. Yes, definitely, yeah. Okay. Kiki oyagala ogamba abantu ekisemba. Bane show ya leo tugikoze ngeri open. It's just open. Ne kino bakita kigula luji. Kati bantandika okubakolera point labinga tenye tukikola ki nga kigenda maso. Tebaze JB Motors, JB je nakusanze lunako regulo. Kicho nze okwogera ku JB. Musirikiro obaka JB Motors okuva ekireka wali. JB Motors. Omuvuzi wa Subaru. Ndamu nti JB Motors JB Motors. Asangibwa Kireka ku kikube kikirire Nambole opposite Prayer Palace. Yes. Omuvuzi wa motoka zempaka omusajja mukwate yawangula 4x4 award. 4x4 award ya. Yes. Omusajja oyo kyenyinza omwogerako sigenda mwogerako bingi naye kyenyinza okwogera nti is a good person ate muntu ayagaliza. Kuba singa yali tayagaliza ngamba tewani nsanze. Kituufu. Yes. Yankubidde pass. Bano yagaliza nze hajja tiyemazo mufuna. Musajja yagaliza. Ola nange yagaliza sonko waabwe. Yagaliza musajja ate ayagala nnyo omuntu ali hard working n'omuntu afaayo okulaba nga ava mu position gyalimu adde mu position endala. That's the kind of person he is. He will always support you in any way. Bane twabadde nje bimotoza abana b'ekireka tebalina nnyo kye bali ba upcoming abayiwamu musimbi gwa covid abana abawa ku ssente bagende bekubeka enfuufu abali bitone balimeko beera atenga nga bagenda mize mibi egy'okubba. Singa omuntu agamba nti ayagala okuggokawo omuntu asobola mu contact yawo? No, not really. Bayite wange banoonye gwe. Kiwedde. In case you want if you want my makeup, I'll give you my number for work. Personally work, I don't receive calls. I don't pay a message. Nangamba on such and such a date. I need your work. Kati tugende kola ndoza. Maso nga tufuna time tukole videos ezenjawulo nga tukola makeup. Ngola abana bachikola ku YouTube. Ngina bangeje bakuba mu kisige ne balage kisige nga bachitete bakole bachimalayo. I think we will do that. Nga tunane makeup studio afenga bwejia. To sister and brothers I think very soon. Okay. Kiki oyagala ogamba abantu ekisembayo tubenga tukita? Kyenjagala obagamba ekisembayo njagala mugoberere nnyo program eno njagala mugirabe subscribe like tugenda beerangako every Thursday. We are going to talk about this and see what we're going to do about the Thursday program. Follow it. We are going to learn a lot. Mwagale nnyo show za wane waffe Uganda kuba tuyigiriza tusomesa ofunamu n'enfunamu. Tugenda kuyitako mu love, tuyitako mu beauty, tuyitako mu fashion. We're going to talk about very many things. Yes. Kyekira kineerabidde kiyinza okubagamba. Byebyo ebisinga obungi. So lwe lunaku olwaleero we lutambudde tugikoze tusinzidde wano mu bitundu by'ekiro mbadde ne Miss Kira. Miss Kira Trisha. Yes. Yeah, so tugenda kubanga tuongera obbawa bingi subscribing, liking, sharing, commenting obagambe nti lero mukole kino lero mukole kino. Tuyinza obutasukako wano lunaku olwaleero banywanyi bakwano bange, so thank you very much. Mubeere bulungi.